Kafeero is one person. Omanyi bino ebintu bwe tunywamu kkenge omuntu alowooza oba tutegeera. Ate ye kati we yategeera nti ye bamanyi mutamiivu nnyo najjanga ng'alikola aligenderedde n'agwa oluusi awo nga even some according to what I hear abamu baaleetanga n'abasajja ng'amulira awo ewoono omusajja that kind of foolery naye lwakuba he had a name egyo gye baafumbirwa kati eri ali kuvaayo basindika baana sijuyu nabasenga nabaani kati mpulira nti Genosale yabayise nze nteeka Genosale kila mtu na mama yake oba bajje buli muntu ajje ne maama we baveeyo anti bajje bakoma kaakati nammwe abawasaako abakyala abo nga mumanyi bazaalako ewa Kafeero bye baakola eno mumanye n'abammwe nabo mubatwale mu DNA senga kibadde kisoboka buli mwana nga wakazaala bwe papa DNA wali ng'omukyali mu ddwaliro omusajja amanye ntwala oba asigala wano mugenda babudaabuda mugenda bakola ki buli mwana ajje ne maama we atunyumize byali bitya buli mwana wa Kafeero azze ne maama we kuba tukooye obuyaye bw'abakyala abaafa nga maama we yafa ddayo kweyanza kuleka nti weekumira ku mukutu abali mu Uganda ne bweru wano Jessamine Owen Kaswabuli tugenda Ssenvula kiri mu ggwanga ekyogeza kati abantu ebiwanvu n'ebimpi ebinene n'ebitono ensonga ya Paulo Kafeero ne famire ye n'ezzadde lye n'eribadde lisuubirwa okuba ezzadde lye zaafulumiziddwa naye ate mwattu ebigenda mu maaso byo oyinza okugamba nti byewuunyisa kubanga kati wano tuli abaana baategeerekese abalala 21 baakuttemu ebyanguwa naye ng'ebyogerwa byo biwanvu binene paco bwe tuli naye kakubuuzeeko nga bw'ali omukyala ajja tulojjera abakyala be bakweka twatuuka okugaba abaana mu famire ezitali zaabwe buuza ku Bannayuganda. Munnayuganda ndaba olwala nnyo okubeerako ng'ondaba Pachoso is my name and mukyala muteeso very proud one from Sorority Arapai and mukyala akulidde mu Buganda. Nkwebaza nnyo okutambula naffe, nkwebaza nnyo okutulaba, nkwebaza nnyo kubeera ng'ogoberera subscribing aka comment ako kaba kalungi nnyo mukwano gwange so kateekeko oba kalungi oba kabi byonna era bikola oba Samona ye bannange Samona wawulira wa bannange Saalongo okyaliyo nateete wali munoonyeeko naye mwali muwuliziganya n'okunoonya omuntu ate kyalina kasente naye bannange nsonyiwa simanyi oba okyalina wabugwamu naye omugagga era asigala munosente yatereezezza Pacifier naye ngenda kunoonyako wamma mugagga ngenda kunoonyako yatereeza Pacifier wali walabika bulungi yakoze baladodi nesinaba kujjayo naye ngenda kujja ndabeko oba gukyawoomerayo bulungi ngedda ne ka swimming pool nali mpugirayo naye alina aerobics ennungi munda eyo gym so good lwaki wenjogera ku mwenyo ng'onyinya mutwe Katikkiro nalabe naye akola akantu nga munaye ne Bayibuli egamba nti onywamukko ebyo byammwe byannema sibisobola ne bw'omunywamu kaakano n'obeera otyo munnange ne weerabirako ku ssaawa eyo bikola ki ate n'omubiri ne kurelaxinga you feel relaxed a little bwe gukuggwako n'okola otya era ebyo byansi n'obiddamu naye obwongo bwawumuddeko essaawa 2 nyamu walumbe mu binyo talalala abaana ba Kafeero bali wano badaaga tulululu kale bwatyo bw'atandise abeera vibrant eva kakati kansooke nfune stand yo gwenga omukyala omuzadde owagira ensonga ya DNA wentuuse kati ntiwagira naye nga nkikoleddewa oba nakyo kiri awo ate ne baani abaginkoledde wendowooza naye ogiwagira naye ogikoleddewa baani abagikoledde nze ndowooza kyalibadde bwekito buna abasawo be tutamanyi babaleete nga tebabagambye nawadde akamiikike babeere obiravu zaawo biki bajjemu omusaayi ng'ate gye bagutwala tebamanyi bagende bahandiika oba some people other people they don't other people also should also no this is what we would have even done here tebaali batutte where they're going to do the test from for someone ebintu bino biraba nabo bantu I am not saying that over what naye ate tulina kyetweradde mu bino byonna nga tublaminga balamu abaakoze baleeta baaweebwayo kano according to what other people are saying tulina kye tuli mu kwerabira ekinzigidde nze afterward
obadde okimanyi nti amalwaliro agamu abasawo bakyanga abaana b'abantu nabiwulirako ebyo firimu kambabuulire ne Uganda nabiwulirako ng'omuntu bayinza okyanga awo oyinza gamba nti mukazi we yayenda nga bambi teyakola ki nga bamukyanga omwana ng'omwana gwe wakola ki ate bino ejjukira ebyedda baalongosanga abakazi biki omukazi ne bamukuba empisa amala ssaawa 5 tanaddangu naye kati nze advantage yange eri nti bannongoosa nkola ki ndaba abaana bange bonna era olugira nga nze abange bange anti baba ogwo ng'omukazi baba babu si nti omwana wo azunga bwe kimanyiddwa nti omwana baba musajja nekyengazaako okugamba ki kino nti bye tulaba mu firimu there are some reels ennaku ezibeera kuno kukondi ng'oziraba naye ate tebitandise leero nedda like abanigeria bazze bazanya bino nedda twawuliranga nti omwana gundi mu ddwaliro ogundi lyakyusa omwana wange naye nazaala muwala ne bampa mulenzi bannange ebintu ebyo nabyo abaana abadde rejected bw'oyinza okujja n'ogamba nti nno omukazi yayenda nga teyayenda oluusi omwana we bamukiisiza mu ddwaliro do you know that there's that possibility mwenna ne bakyekinga DNA nga tekwataganangako isolated cases naawe buntu butinti misaagala owolereze ekintu nga naawe omanyi ekitera okubeerawo bagambye bwe tuleetamu that element nayo tugitunuulire katugambe nti out of 100 to 20%. Bannange bino ebintu gyebiri ng'omukazi abadde azaalanga balenzi bokka akafanyisa omwami yamugamba lw'olinza ali omwana omulenzi nja kugulira benzi kati benzi egendera I think otegeera nti nfunye olubuto oba toli mukyanzi otegeera nti nfunye olubuto lwagundi kiki ekitano okusindikira omusajja omulala omwana nti akuzaala kati kankubulire some of the reasons I am not speaking sinze mwogezi w'abakyala naye kati kankubulire ensonga ezimu nze zendowooza yogera nga aludde y'okuzaala tukome ku y'okuzaala ebirala tubireke abaana bana ate bonna bange abakozi baba babuwe it's the man to claim baba nedda kati nze njagala kugamba kino nti abasajja gye munaakoma okubanga mwewuunza gye munaakoma okubanga mwesiriwaza nga temwagala buvunaanyizibwa era bino bye mujja okufuna mudda okutta omwana w'abandi omufunisizza olubuto olwegaanye ogambye nze nina mukyala wange naggamba dda ndi mufumbo lwaki tewakola ki why did you try to what to protect yourself okitegeera there is no way bannange you tell me ati kakati ontwala mu bintu byasenga there is no way you tell me omwana bandi ng'otandise mbwambwa mbuki bagambe mbuki nedda like wali ne wakyogerako nagambadde mmanyi ogenda kwa lwaki toyambadde biki kati yejjukira awo kati olina wootuuka nga n'ekigambo ne bw'oyagala okijjayo naye kakati embeera eyo yonnange lwaki toteekawo mbeera ogambe yesu kati omwana oyo namufunisa olubuto ng'omukazi ono abiri olubuto bwange kangende mbulireko senga kankole bwentyo kale ne bwoba tusoose genda mubasenga mugambe sirina nnyo naye kano akatono kenza okukola nga kino ekisinza okutwala abakyala bange okugaba abaana mu bika ebitali goni 1 omufunyisiza olubuto olwegaanyi najjukira eno extreme yamukwanako era mu bbanga eryo ne beegatta n'okwegatta n'agamba ne waba tebeegatta naye nga newebanga gundi nedda ate sometimes ebiba na bwenzi obudde nate ogenze mutabikola ddi mwengawe mutabikola ddi ne mugamba nti emmere emu ekoya kakati ye alidde emmere emu emyaka 30 ye lwaki temumusaasirako kale embeera eyo ezze by the I want to tell you people these things byebiri mu maka g'abantu ajjukiddeyo extreme we n'agamba naye extreme kale alinayo obutono naye ampa onfuna bulungi naye ate gwe nannyini lubuto oyina ate tokola ki agamba extreme wagenza amugambye extreme asanyuse nnyo bambi amupangako ka ova wakafunye mukwano kati mpeereza booda ereeta miyembe kati owulira obuntu anti otegeera kakati ate mukama oluusi agenda n'akikola omwana n'avaise buno ng'afaananyise nga onyiita leka naawe esaa sitaliiyo kakati ono weebiri wamulabye si wa myaka nga 5 nabaddewo kusini ddala izadmaha olizadman gwe walabi gwe yabadde kusiina kajwisike kamumalamu si mukulu nnyo
kajuisa nga kapero ke katankira nga buli kase kati yasikira ogunya ebyo tubiveeko naye we are looking at a scenario twagala kuyamba bannayuganda abaliko contestation yes ababiri n'akato kali baminze kenkankwasize ennaku weebala akawanga kennyini empanvu bulungi era abo ababiri bad black abanoonya nalabyeko bagala sponsoringa DNA yes another test I think which is okay whoever to believe bannange kirumanyi obutamanya kitaaki most of a boy my pain is goes out to the women bakazi mmwe kikubeho njaki editing n'abaana akayizibayo abakazi abo kati nze njagala buuza abakyala nze kankuuli on nze there is no way you marry me n'entuula ewuwo nga mmanyi nti ebintu ebyandeetayo bibiri oba bisatu ng'ebibiri si birungi wagi genda maaso mpire webibanga ebibiri si birungi kijja kutuulawo naddala nnina ensonga yange kwenteekako essira eyo weebanga tekola kimukwano genda nange ntambule okukiika embuga because I don't want ensonga y'okukiika embuga ekuyisa bubi mama senkulu awatakiika mbuga please let us stop it era awo ensaasirya bano abagamba simanyi balokole genda kwewasa musajja tomumiitingangako tomanyi na bwentuukayo nga takolirako dda mirimu nga musaba katonda naye bannanga yamba yeyambi nga musaba nga katonda asumulula naye bano abalokole temulinako dating bodi nemusooka nemugirako ko nemulaba ekyo tuba tumenya amateeka naye kibinnakiriza abantu basampolinge sampo ziriolaba nekuwalagirisa basampo ne bakuwayo akantu n'omirako oba akikubyewo baana ono banna nedda ate temwagala mazima ne bwobeera ku kweto amasoko singa tewava teeso singa ngamba oli mwannyina w'akafuulu otegeera nosooka onsampolingako loga kano ke kalungi naye oli supa obayo omulungi ono yavudde ekagadi yennyini mpooli ulira experience awo wooni kati bakyala banno badde okyali ku nsonga eyo abakyala be mukola ebintu ebyo lwaki ogaba omusaayi kyembadde nzijako tondese kumalayo gundi yange nti bwensanga nga ebintu ebibiri emba njagala bisatu oba bina nga at least ebisatu osobola otambula nabyo naye ngaekyokukiika embuga is the first priority nze gyentunuuliranga senkulu alina okuba nga akiika embuga kubanga saagala oveewo nkwatirira omusajja omulala ate ngambe nti sitaani yankebi so nze kati wali abakyala balali akugamba nze bye sirifaako njafunayo akalenzi kange ebbali kabere nga kankola bino ono mwagalako ssente ewaka lwaki tovaawo noviira oyo omusajja okusinga okukolera ebintu ebiyitire mu makaaga find a polite way of telling this man ABCD nti omanyi kino kibulamu mwebale nnyo ina kind ina si kumulengera mu mulyango awo y'osobola ki biki biki tomalaako talk about it try waba ali willing naye kuba abasajja bamu baba bagamba tekiyinza okuyita bino okola biki okusaamu amaaso wekangabiriza kumbe nga byagamugambe nga oba omunnyonnyola mugambe can we try this I hear about this tukigezeeko olaba nga alemereddwa okusinga okwendera mu makaagi lwaki okavaamu I trying to get my point than going out sleeping with your men who satisfy you sexually and you come back noleeta tulona musajja ono kukuza baana muleeta ebikumbaka g'abasajja do you know people looking after pregnant you know taking care of those children paying their school fees kubabudaabuda emotionally mentally nawe obeera disturbed lwotasasudde fees obeera ku tension obeera kuki omwana si wuwe otegeera oluusi ogenda n'okusanga omusajja n'atuuka n'okugamba nti nno ne miduzes nga even ayagala n'okuhavinga sex but n'omubiri tegusobola kuyimirira because ayina zi stress naye nga bastress abamu stress nga sinamusaayi lwaki bwabitegeera nti sigwe tabatematema mwenna waabaawo omutima omunafu lwaki takutematema najjukira byazayitamu oba n'ennyumba yagitunda mu looni oba n'akola biki trying to take care of you making you satisfied naye nga gwe kwasatisfyinga kyokka nga abasajja baba tebatuukiriza buvunaanyizibwa mubalangira naye laba ono atuukiriza obuvunaanyizibwa naye ng'omusaayi si gugwe kati what do women want kyova olaba nze nkugamba
njagala mmanye nze era nkugambirawo bintu bina nga tutandika. Are you ABCD? I want this and this. My first one. Senkulu olina okiika embuga. Yes, you have to be a caring father. Ng'ogenda kundabirira. Because woman yenna omukazi yenna okubeera wakati kambabulire. Fe abakazi tuba tetubaagala mu abasajja. I just learned byokola bye bindeetera okwagala. Oba okukyala. Nga nange nninga peesi endala. It is okay. Naye nze mba sikwagala onsanga mu mirembe gyange ntudde wange oba ntudde wa wonna wonsanze onteeseemu ebyo. Kati nze I'll start loving you gradually, and whatever you do makes me love you even more or hate you. The same vice versa. Naye nze nga chances zange zotandika okukwagala. Kibeera mu sente tekibeeramu ekyo either you love or not. Nedda mukwano. Nze nkubuulira amwe maana. Nkubuulira. Ate tojja kundeetera ekintu bwekiti ongambe lwakuba kiina sente. No. Nze nondawo wangi. Ayina ne bisire. Ne bwoba ogiinoota. Bweri kibeera nti. So kati kino nkitwala kigende w'abakazi bannange. Kuba olabanga omusajja ono ayina ssente nga weefudde ssente ze zaakutwala sexually togenda bitunuulira togenda tunuulira kibeerayo. Naye bw'obeera mu Eastern nga ffe omanyi nti ezo ensonga tuzikwasa maanyi. Totawaanda bw'oba Musoga bw'oba Muteeso Mugisu Muki Eastern. Muli bakaamu. Totutawaanya tojja woba omanyi toyina ng'oli wakusindika. Don't cross the lane. You know where you belong. Because ffe tukupaakingira n'ebintu ne tubizaayo ewamwe. Akaveerako. Kwata kuba n'ebyo byali bye twava. Oba mmere naye wano kukiika embuga wali ebirala byeyongerako bweyongera munno omulaba yeekoonakoona wooli ekino kyuka tereera omugazi kiki otegeera naye gwe weebuzaabuzawoozaamu kanneebaka munajja kwebaka oneebaka enkya wiikendi gyeri ojja gyebaka oba oyagala kwebaka lunaku lwonna ye nga bw'otabuka kati era ntuuka n'okkubuuza mukwano nkola ente oyagala ngende ebweru okikubawo gwe nze nkulabira wabweru eno mu field munnange. Just imagine ku baana 25 nti bana bokka be bajja. Baali 35. The numbers ne bijja nga bikendera nga balaba seriousness ya issue ekola ki? Yeeyongera. Kati Kafeero is one person. Enyo omanyi bino ebintu bwe tunywamu kenge omuntu alowooza oba totegeera. Ate ye kati we yategeera nti ye bamanyi mutamiivu nnyo najjanga ng'alikola aligenderedde. N'agwa oluusi awo nga even some according to what I hear abamu baaleetanga n'abasajja nga amulirira awo ewoono omusajja that kind of foolery naye lwakuba he had a name nga boolaba nti nayogera ntya nti omwami wange oba takola kibamumanyi kitegeera eno ebweru bamumanyi nga you know kati naye ng'atuulamu gagamba bamumanyi nga golden boy Kafeero nkuba ekisaawe nekikola n'ayogera ate nti mukazi wange yayinza nti ku baana abasatu owa wakati ye wange omukulu n'asembayo sibangu. Okimanyi nti Swazi alina baganda be babiri nabo ekyuma kyabaganda nga si elda we ne muto we si bakafeero kyokka ye ekyuma nekikkiriza nti bakafeero. Kati women banange obwenzi bwava dda ate ab'eddandoza bali muno mwe baayambaliranga gomasi nga beebuzaabuza mbu babeera mu nnimiro paka ku ssaawa bwezi ndowooza gye baamiitinga nga n'obusajja bwabwe naye bala mpulira obusuubu ku bakazi. Kati abakazi bonna tebalabika bonna basirikidde bali mu kava eyo webale nnyo balina abakadde bannaabwe be baabawaseza ebyo gye baafumbirwa kati teri ali kuva we basindika baana sibasijuyu nabasenga nabaani mpulira nti genosale yabayise nze nteeka genosale kila muntu na mama yake oba bajje buli mugajje ne mama we baveeyo anti bajje bakoma kakati nammwe abawasa abakyala bamumanyi bazaalako ewa Kafeero bye baakola eno mumanye n'abammwe nabo mubatwale mu DNA. Buli eyawasa ku mukazi nga yakiikako ewa Kafeero agende buli alina omukazi nga mukazi oyo yakiikako ewa Kafeero atwale abaana byamuzaalira mu DNA kubanga ayinza okubeera ng'ali awo nga naawe waka waafumbidde oba emyaka 2 oba emyaka 15 oba emeka ng'obuzannyo bwe yazannye eno ewa Kafeero yabuleeta n'ewuwo yali azannya wakwebudamu omanya abakazi totabule maka g'abantu nedda bakikole ate nze nsaba senga kisoboka kubanga abakyala mwefudde nnyo kati mwe ba players mu kino ekintu muli bagezi nnyo senga kibadde kisoboka
buli mwana nga wakazaala bwe papa ka DNA wali ng'omukyali mu ddwaliro omusajja amanye ntwala oba asigala wano kadde mwako singa kisoboka senga kisoboka buli ddwaliro kabeerewo ate nga kabwerewo ng'omwana oluzaalibwawe pa ne banaatuteerawo nti kamitwalo kale batteerewo nga 10 kabiru bakwongereko peitiz okay oba akakateeka mutaata nga bakaleesa leeta oba musaayi oba kaviiri oba biki babajja kubulira babajja kubulira oli awo simanyi oyonse ebbeera oyonseza waki wanukanga ate oliwo amatovu genda toka nkuyita nga agenda okukola pate ate nze bannange mukama nsabonkeeyo omwana omulenzi teri mukazi alimumanyira bannaye bino byempiseemu byendabye ku busiku nze ndibimukolere ne wendibeera emyaka emeka mukama nsaba ompa obwangazi abajja kuba bakakazaala nzije bakakolerawo DNA tumanye nti tukatwala waffe ati njagala nkuzenazaala kikaki njagala kukuza nga waffe ng'omanyi kyekitegeeza omuntu olabirira olubuto omanyi kyekitegeeza gwe olabirira omwana n'omuwerera fiizi bikati esaawa zino obeeraawo fiizi n'akubobya omutwe n'okola ki oli n'agamba mwana omwana okitangaza alina ekitawaffe kyaffe bubeeramu ne babwogera nga abasaaga ne wuyitirawo kumbe ekintu kikula kati abakazi gavumenti ya President Museveni mutuyambe DNA mwene emyaka gyamwe naye ate n'egyammwe gyalimu bino kubeera amaka tugalabyeko lwakuba abantu tebaayagala kutwala abedda baasirikanga nga n'omusajja akimanya nti ono omwana si wange bajjanga yeereekanya ng'akomawo okuva kuwala gyeki owulire oba obadde olina kyokola ne mukyala we okola ekyo dduke byava dda naye mu bino ebintu byonna me I blame baweewe kati they are not appearing there naye be batraumatizinze bano babatese mu tocha ey'ekika kya waggulu nnyo kati just imagine ng'obadde omu kwabo abawala oba olina musajja eyakuwasa ajja kulowooza naye byogenda okukola abaana bali mu buzibu kubanga pacyo nabaddewo nalabye abaana bano bakafeero bagamba okay nti yali wankima kati abaana bano basigadde awo tebamanyi kika kyabwe olaba bwagenda okufuna omuwala nga ate naye wa kika kye nga yalowooza amusijuyi si wankima kumbe ekituufu kiri nti they are belonging to the same clan with the girl nze that kingdom ya Buganda yalibadde yatuyambako mu nsonga nga culture tebalina kye basobola kukola ne bagamba nti bino bibiki tebalula bakulu baali baaludde kuba bagamba ekyaliwo the issue was ogamba bava ku kyolumbe wati kubanga ekyolumbe wabadde waliwo issue nti nego baatekako ng'omusika era naye teyali wakiwaani kati bafulumiza nnaku nga 11 omwezi ogujja bafune omusika kati that means they have to reverse each and everything famire eyo olabanga eriddamu tereera ebyo bye papa bye yali abagamba mesaki bannange omusajja temuziikula bannange omusajja muleke ate okumanya nga bano abaana bakisizo tebamanyi ti bano abantu abali babagamba temuziikulayo mulambo bo baali balina kye bamanyi abaana babagamba ki kati ng'ate bano obutonotono obuntu obutonotono bwe balina bwe baafunako ndoza baagala babusigaze engeri gye bali baakulira ki ew'omusajja oyo okitegeera kafeeri nti omukazi yayendanga n'aleeta ye nga akkiriza munnange mwana waffe ebiki naye nga bw'ogenda ku nnyimba ze zonna ebintu ebinda ebikola yabyogerako naye nga talina bw'agenda kuvaayo atwaze mukazi w'empu wayagadde gundi n'omuzaalamu wayagadde mukwano mukazi wankalakali kwe kufunayo mukwano gwe bisirikirwa era ne kimuluma nnyo bambi mukama nati mu engeri gyakikolamu n'atazaala mwana naye nga ndowooza era senga bisirikula yali yazaala omwana wabisirikula yandibadde omusika engeri gye yamwagala kubanga yamwagala nnyo n'abeera mukwano gwe n'akola bikina kwegamba ate bisirikula ono wadde teyazaala naye abaana naye ate kafeera amala kufa bisirikula n'azaala abaana kyekiri kali akamwe kali keyateekangamu spam count kaali kajjajja ne babagamba mu ddwaliro that was 1997 tubannange omuntu ono ng'alina low spam count naye senga mwajjako ki emabegako we would have rectified this thing naye kati tasobola kola ki ate teekako n'omwenge gwakola ki bannange abanyonyi bagambeko banno kati fe abakyalo nze simanyi tebakyogera kuba singa katto kyazaala lo
egg count. Kale yabakyala ebeera kiba dokita abali munyame muntereko comment awo. Ey'abasajja ebeera low sperm count kati ebeera low egg count. Kati Kafeero bwe yanywanga enjubi ebintu byammwe ebingi ne bimuviiramu ebyo. Kati kyagala kale ne bimuviiramu ebyo. Kati simanyi oba omukazi ye bw'ayitiriza ate low egg count oba low egg twagala kusaayansa oyo. Mutubuulireko kati eri weebeera low sperm count eyomukyala ebeera ki naffe tukendeeze kuba tetuli bulungi ne wejjeeyo low egg biki tokyakosebwa oyagala kwongerako bwongezi bano naye tokyakosebwa. Sikosebwa kuba nina ate mmanyi ba mutumbwe yange. Si gwalamula abaana baba musajja saagala oyite oyina kkoma abaana baba bamusajja tekiriiko bikubaganya oba waawo oba waawa bw'obeera n'oteresa banka ssente tekitegeeza nti banka yananyini ssente. Owulidde nkubuulira banka si ebeera nanyini ssente ezo ziba zizo. So omwana ono bw'ava omusajja njagala kino kijjemu tokiwakanirako. Musajja taata kikaati kati bwe bw'obeera taata nga totaata nga tomanyi fiizi tomanyi mwana bw'abeerawo tomanyi kati nawe bakuyita taata. Kyanjawulo. Don't always go to claim for what you don't whatever. Era kyova olaba nti mbadde neebuuza bano bonna abali mu kukaayana ndi wakafeero kika kyekibabuze oba kiki because siraba bintu nnyo bibakayanira bange omusajja bye yakola ki kale nebiba byali atale bino ebyennyumba ze Kampala eno ndoza wabadde value y'amaanyi omanyi wano ku Entebbe Road kozi lwakuba kati gundi yalinnyamuko biki ebyettaka bikola ki naye nga nayo bagamba eri mu wetland naye wayi abantu nga ebintu babiwakanyiza nnyo kubanga bw'olaba comments z'abantu as if those who opposed were more than those as if they knew him so much. Those who opposed the results were more than those who supported. Nti okufanagana si Luganda bakuteza olubobbo naye nze ndi happy let Bad Black aveeyo akola ekyo kyakola ne genosale ye gavumenti naye waba asobola otuyambako baddemu kino ekintu maybe in South Africa era bikomewo nga biri bwe bityo abantu basirikeko ate n'abantu bannayuganda tubasaba mufune ku by'okukola mwenna ne mudda ku Kafeero mulinga abaakula naye mulinga abamanya baali bazanya naye omupiira baali bakola ki mwabeerangayo nga yeebaka ku bakazi be nga yeegatta nabo ye mwewa mukiyimiridde kiti ye gwe wo si waabwe eyiwo kiyimiridde kiti bwe boolina bwe wepanga nabo era kyova olaba nze ndaba omuna omwana wange n'abuusa omusajja ne nga omukazi aba wali ng'amima mu ng'amanye takimanyi nti wansereko naye nga gwagamba nsereko baba ba which class onsereko baba beddira ki oli Munyoro then oli Groshi iyo mukimugwala kagwa wambuulira bansereko beddira ki ayinza okuba nti noogamba nti wansereko ng'ate oli n'akugamba ono omwana wanyu gakibuuka kibuga eddira nsagala tuyete clan aba banjawulo oba n'oleeta matovu tojja bisobola wamwe gyebiri wamwe gyebiri naye kakati n'abasajja nabo basajja bannange mukulu nga yali mutabaazi nnyo nedda nze ndowooza anti kaakati olaba bano olw'omulimu gwe yali akola gye baakolanga ate n'ekyokubiri nze nga bwe nkugambye nti oli some women bwe bafuna abasajja abasirike abasajja babagondera abasajja kati they even know ogenda manga oyo nze namumala ne bwenkola bwe aseka muse kyakola bwati naye n'atamanya nti oli ayina kyakuuma ekitiibwa kyo oba oli awo kati ne kino tukijjewo nti kale tumanyi nti abayimbi bano batambula nnyo naye kati bino byonna bitulekawa fe abali ku nsi abalamu olwaleero kyakuyiga ki kye tuyigidde mu kino ekintu bwenga omusajja kikyoyigiddeko kati ku ssaawa zino nze naalirowoozezza nti nekibula nti badde kubala bateekewo eddwaliro bannange oli atali mwana we mumulekeeyo omukazi akubire taata w'omwana oyo musaawe yajje nga mugale muzadde oba akwate omwana oyo agende naye waaba nkiwagidde kadyeni ekabeerewo one of the requirements nga bwe twogera ku antinento biki biki ne byamukolera national id nga ddala bataata abaliko be batuufu ne maama ye mutuufu kwabana kati babakolera what nini namba biki id ng'akyalidde abadde wali wakafeeyo nga bali kwebuuza kati bagenda kyusa mannya mu nnira ate oba nedda
kati omuntu omukulu myaka 18 kati waliwo abakisisiza nalabyawo nga baleeta nga ki kifaananyi kyono omuyimbi yawasa producer we nti naye ajja kwekanga mbwamiri ajja kwekanga nga naye ababe kulikongo naye bannaye bantu mwe mbunga Walukaga bwe yeekanga luli biki bwe bino ebinatolaba bwe kyataasa Walukaga yakitegeera yakivaamu kyamutaasa nnyo era ayinza okuba tannakivaamu paka kubanga ate oyo omwana bwe yali atunuulidde ng'omusika ye mwana gwe yali awadde omutima gwe gwonna ye mwana gwe yakola kirwakubeera yagamba yasigala mukola kikati ekyo ekintu kitokyalinga nnyo abaana kibetuleka ku nsi mwe bakazi mu oba temukimanyi emotionally mentally how do you start going to a new kika at 20 years at 30 at 20 n'aba at 5 years kale 5 is still young of which kati naye how are you going to webale nnyo n'abeeri how are they bayinza n'okutandika okubolanga how are they going to welcome you at least wano bakuleeta ng'oli bebe ne bakumanyako ne bakotya olaba nze ŋŋamba bw'obeerangayo n'akantu ko owen waakiri bulirayo sisita woomu bababiri wagaye munene naye akaana kange wali nakazaala mu pakyo gye kali eyo era bino bibangawo ng'olina gwe wagambako tolya bintu by'osirike bakuzaalidde omwana wo wali kyova olaba mbadde ngamba DNA ebeerewo kebeera oba ddala katuufu tandika okuwaayo 10-20 biki senga bitegeereko nti waliyo ekiriyo ate waaweza emyaka 5 egiva ku maama oba 10 mujjeeyo muleete eno mu banne lwaki akulira bweru mukimanyi nti ne mu constitution ya teri bino omwana w'ebbala ebyo byavaawo naawe tebikyaliyo abaana bonna baleete bakulire wamu atayagala kufumba obwo buveemu ogenda tayeewa by the way temuba bakika kyaffe abaana baffe naffe tugimanyi kyova olaba naffe omanyi oyinza okutuuka n'ogamba nti nze kati because you are my wife so oli wa kika kyange naye kaakati okoze otya ku making sure nti bonna bakulira wamu kati gwe ng'omusajja kati ate mmwe ate nze mbayita na bisajjasajja mwabalekera abaana bammwe kulamu anti nkya mukyala wange nina omusajja gwe mmanyi munene esi munene mu ggwanga naye alinga gwe ndooza ku lunaku lw'embaga oba yalayira mu maaso ga mukyala nze nja kuddanga 12 bannange essaawa 10 aba yananzedde kuba yokuddeeka nja kuddanga 12 waka atuukirize ekirayiro kati bwatyo bwabikola wakiri teyeefuuliza mbeyo natandika okunyenya bwetu mugambe nti afunyemu olusuja mumuleke agende niwe mubeera mu ppate ate abo tebazadde bweru abo bankomerawo mu budde abo ano mu musaawa emu omubba wange tulya naye dina tunywa naye sapa nagamba emmere y'ekyeggula waliwo olugendo nasobyeko mu mawulire omukazi we yamuteerawo gundi late coming charges okumawo leero olina okisasulira ate abasajja obwakiki nenze ngutuusa otya omwana wa munna nze nina ebintu ebigenda mu maaso mu mukwano ne ŋŋamba naye nze bannange era buyasanga ndi retired general naye senga byansanga luli nkyazikuba bulungi otegere kubanga oŋŋamba oti oli enyumiza mukwano wange nanga okimanyi kati ewaka omukwano mukyala wange okwegatta nange ansaba ssente lwaki ogenda neweeryamu ddala kyenji wali n'okola ki kumabiri ogenda ddala kumabiri otegeera nze bw'otamba nsente olina ssente olinamu mmeka olinamu 5 nga kuwaayo n'omusajja oyo mublaming how do you start listening to such nonsense really naye n'okiŋŋamba ogikulamu bannange naye nze mbabudde mwawona nga nali mukazi naye bakazi mmwe mwanina byesenga nali musajja you can't tell me that nonsense kuwa ssente genda weetundire ddala oba wali weetunda nga simanyi awo okindaze tiweetunda go naye wootuukizaawo omusajja you know actually that one yabamalaya let's agree on that ogambira omusajja nti to have intercourse with you you must pay sooka ozinto olinamu ekyetaano ate n'akukokoonya woweze kulya okay twolekera okwoleka nti tubasiibula pakyo ensiibula bakyala banno engeri gye banyigamu amapeesa g'abaana batereezeemu batereeze beetereeze nammwe abaami abali eyo okulisa omuntu ebweru yesu oba wagenzeeyo naye kasabira nga birina engeri gye bigizeemu please oli ate atulugunya musaayi gwo lwaki weegaana omwana oyo ng'omanyi otya nti enkya bano boolabiridde obulungi oli gw'olese mu nsiko enkya yagenda n'okukulabirira naye gwe olowooza nti ng'ajjayo akasente ko kakuwa oba okaleeta mu ddwaliro ng'oli mulwadde nga you never took care of him or her olaba ekiri so kati ffenna enjuyi zonna twekube mutooki twekyekinge naye nze nsaba gavumenti ekyuma kya DNA kibeere ku buli ddwaliro senga kisoboka mumutereyo n'obusente bwa mitwalo nga 20 zijja tumenya nnyo
oli amanye nti mu bajeti y'eddwaliro ng'akola kino DNA mubala ateeke wali abasajja balabirira abaana Genosale taata we bali kuyita abaana bano mugenda babudaabuda mugenda bakola ki buli mwana ajje ne maama we atunyumize byali bitya buli mwana wa Kafeero ajje ne maama we kuba tukooye obuyaye bw'abakyala beekwese abaafa nga maama we yafa ddayo ku kika genda onoonye ekika kyo oba kati onookinoonyeza oba wagwoma naye tebabawa buyambi nga bamaama tebavuddeeyo tebawa buyambi bonna jeno nga bamaama tebavuddeeyo ye luli bannange buli mukazi azaala abeera ne kaadi ya batisimu ne gundi ya immunization kuliko manya ki ne kaadi y'okunywa eddagala kubeerako taata w'omwana yaani gundi yaani kati awe twagala obufere bwammwe mu butulaga osiikuula fitina era mu bakyala abantu bajja kwongera bakyawa kuba baabuze tebalabikako banaye bwekyo bwe tambudde olunaku luno olwaleero abasajja bannange bakyabagambye mulete abaana mu makuŋŋaanye ezzadde lyammwe nage nti omusaayi gwammwe tegubeera mwebolereze investment on kusabuli like share and comment mbeere bulungi mweraba